tuba ne bakyala baffe nga tuli balamu naye omukyala bambi abeera atya nnyo agamba oke mwami wange eka yamanyi naye famire emanyi mikwano gye gimanyi ensi emanyi so omukyala wo buli w'omutongoza kimuweesa nnyo ekitiibwa so mukikole temuwuliriza abo abantu abatulimbalimba abagezaako okutujja ku mulamwa bamanyi nti bwe tutuguza obufumbo bwaffe tufuna ekitiibwa n'obwesige mu bantu so era baganda bagamba omweyogereze takusuuza kayanziko batwogera ne bagamba kati abali mu kuwasa mbaga ng'ate bali mu struggle fe abasoma ebyafaayo tumanyi nti Museveni yatandika okulwana n'Amini mu 71 ne mu 73 n'awasa mukazi we lwaki yawasanga ali mu struggle nono mutabani wono gwe mutera okulaba mu Twitter yamuzaala mu lutalo ng'alwana n'Amini lwakuba ye kyeyakola obutafaanana naffe ye Museveni sente Nyerere yamuweeza struggle yaziwasaamu mbaga kyova olaba ekibonerezo ebyava mu mbaga eyo mubiraba kati ku Twitter nga waliwo ensobi naye ng'eyo tuvuddeyo webale nnyo tuweesa kitiibwa muganda wange oyogera nnyo ku lw'abantu ba bulijjo tubeera tugamba abantu tulina abakkakkamu nga Ssenyonyi tulina n'abanyiivu nga Waiswa. You represent the anger of the common people. Please don't stop. Don't stop. The common people need a spokesperson. Honorable Ssenyonyi bw'abyogera mu Luzungu byogere mu Lusoga byogere mu Luganda era tukuwuliriza tukwenyumirizaamu. Eri mwannyinaffe Edith nze namanya ebikwatako byonna nga sinaba kusisinkana oyo omusajja oyo simanyi oba gw'omwagala nnyo but one thing I'm sure that man loves you very very much. Waiswa akwagala nnyo akwenyumirizaamu nnyo akunyumyako nnyo mikwano gye. Manya tulina omusajja akwagala bambi mwagale fe abasajja ebiseera ebimu tubeera bakyejo tudipendinga ku kutwagala mwagale mukumwagala ne tubasabira nnyo. Nothing gives confidence, gives hope like being loved. Nze olunaku lwaleero nakabeera ne Babi okumala emyaka 2 n'emyezi 10 nga tuli ffenna era nga mwe munnange tetwasooka kubeera nalo ekola mbaga saasooka kufuna busobozi bukolera Babi mbaga gye njagala naye n'agumiikiriza ekyo kyali kikulu. Temufiire nga shy about it. Be very glad nti leero mufumbiriganywe muwangadde nga muli mwenna naye baganda bange wadde Waiswa akoze embaga emeremenya bweti. Please don't wait for such a wedding to marry your loved one. Temulinda kubeera na sente nyingi. As a matter of fact, embaga esooka okugenda mu maka ga mukyalawo. Tuleme kikolanga kinyumu. Tumanye nti obuvunaanyizibwa munno gw'oli naye mutwale mu bazadde. Abazadde bamanye nti tetuli bayaayi. Abazadde bamanye nti tetutekinga baana baabwe for granted. Abazadde bamanye nti tuli committed ku baana baabwe. But taking it serious. Kubanga bagenda tukwasa eggwanga. In fact baali tukwasa dda. Ffe tukolayo ebikwata oddinyweza. Anti na wano mwana. Anti na wano oli mukimi na. No, just stand here. Yes. Wembadde njagala neesoke. Anzire wansi wano.
Oh, because Okay, first move. the flower over here. Ring fingers. No, mate ninachekuwa kwa sababu ndemba kule kilika kesi katono kama saidi katono. And definitely say just moment that we say we just Renga was signing. and so la signing actually not signing you to be signing. No, to the other side. You just pretend. Then I'm not saying. Oh, yeah. Okay, that's Thank you. Bishop. And then you can come back. Come back. Mugenda mutusungwa yo tujja balya Single full polizaganya. Single full. Well, thank you. That is Alex Waisom Fumbiro, the deputy spokesperson of the National Unity Platform, after accepting that he has done everything in life, but the rest is the family. The president himself is around. The president himself, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. We are live at Namirembe Cathedral in Kampala. Alex Waisom Fumbiro amaze kuba ebirayiro bye
n'akkiriza nti okuva n'olunaku olwaleero agenda kufuuka omusajja ow'obuvunaanyizibwa mu nkola eya family. Ali ne mukyala we Edith live at Namirembe Cathedral, atunudde ku mukama we n'amwenyaamu. Atunudde ku mukama we n'amwenyaamu asese, ate era bagamba kimwebale kumpeesa kitiibwa. Thank you for giving us proud president. Akamwenyomwenye ako ka mutabani we Alex Waiswa Mufumbiro is a ghetto man. Edith Weds. Lwatunula ku mukama we enseko emota. Waawo, buli lwatunula ku mukama we akaseko kamota. Buli lwatunula ku mukama we akaseko kamota. Jukira His Excellence Kyagulanyi Robert Ssentamu y'omu ku bavubuka abaasookera ddala obikola bino, n'abalaga nti buli omu kisoboka. Buli lwaba ayogera n'abantu bonna abaga nti bannange twewe obuvunaanyizibwa. Omwami Alex n'omukyala Mufumbiro twabasabawe okutukuvu ng'eratula kitaffe ery'omwana ery'omutukuvu. Waiswa ayina muganda we bw'otegendereza onoonya anaawasizza. Ayina muganda we bafaananira ddala balongo. President is smiling, is taking a selfie. Wow. President akubye mutabani we ekifaananyi. It takes time okulaba president ng'aggyayo essimu ye. Akikoze omukolo gwetabiddwako ab'ebitiibwa bangi. Alex Waiswa Mufumbiro amaze emikolo emikulu wano ku Namirembe Church Cathedral. Emikolo emikulu giwedde Namirembe Cathedral. Omukolo yakoze byafaayo. Alex Waiswa Mufumbiro omukolo agwadde ba foot soldier. Mampi babuuza ku mukama waabwe His Excellence. Ekyafaayo Waiswa kye yakoze omukolo yaguwadde ba foot soldier. Akakuba kataataganyizaamu embeera First Lady abawubirako. First Lady abawubiddeko. Oh my God, nkugambye Waiswa akoze ekyafaayo omukolo aguwadde ba foot soldier. Teri foot soldier atayina invitation ku mukolo gwa Waiswa. Agezaako kwogera ne First Lady
Alex Waiswa Mufumbiro. Akarura ako kowulira Kawaiswa Mufumbiro. What a day for a ghetto boy, Alex Waiswa Mufumbiro, Badman from Busoga, Katikiro wa Busoga, Muvawala wali, ekitegeeza nti buli omu abasituse. Oh my God, he is a very happy guy. Out of 100, receptioneer Alex Waiswa Mufumbiro, 70% yajiwadde ba foot soldier. Out of 100, 70% y'omukolo gwa Waiswa yaguwadde ba foot soldier. Show how smart he is. He's a down guy. Omukolo gwa Waiswa ogwa church gwetabiddwako okuviira ddala ku ntiko y'obukulembeze bw'eggwanga lino. His Excellence Kyagulanyi Robert Ssentamu era maka gwaddako banange webale vuga bagole yes gwaddako webale vuga bagole amin atenga mukulu mu kibiina ekyo nakyo kale ndowooza owulidde Mark the driver agambye yaddako agwe mukolo. His Excellency yawadde Alex Waiswa Mufumbiro emmoloka ya Ghetto Gladiator yeyo gye bayita Escalade. Ke mukulembeze ku kamera nvuga wende ku kamera nze mno ndaba dduka bamuyita ke mulabe edduka abeera ku kamera ate nga waagira byonna nange kati wano kuba mugiya we wali obuzibu. Okuba mugiya munanguminkiriza mukuba mugiya wo munanguminkiriza. Mwe musigaleko ngenda kubeera mbaweereza at least kinagana buganyi nayenza okubaweereza gogo nagwewa gogo mulimu gwange ya Rabbi nzo kuweereza obuweereza bampita ke mukulembeze. His Excellency yasobodde okulaba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu wa Escalade Alex Waiswa Mufumbiro esobola okubeera tuva na mirembe. Where are we heading? Someone may ask K.I. Mulagawa Alex Waiswa Mufumbiro yagambye nganzo omukolo ogwange abusaabala gye kigwera ti esalite yakola mbaga ne bana bayimba obuyimba kingisa ntumiddeko webale kubeera nti olaba webale kubeera nti followinga ate n'okubeera nti ogoberera ebya struggle esalite yakola mbaga mundite yakola mbaga teyakola mbaga Gashumba teyakola mbaga ali wakufa teka wala yidi tuli mengo juwe wetu kota tuli mengo lubiri mengo aisa basajja tuleeta omwana wo Waiswa Mufumbiro omusoga mwene anavuga avuge kwanza envugira wano Escalade oli omwanyinza okwebuuza K.I. ki ekigenda mu maaso nganda emmoloka ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. His Excellency yawadde mwana munne oba yawadde His Excellency awadde wakati nkyogere nti abaminisita be oba awadde ku mukwano gwe oba awadde ki balenze emikolo ngibeerako leera Gashumba naye ne wagukolo la munyampi talina obuzibu munyampi naye nandibadde ngubeerako omukolo gwe
fe mikolo tugibeera ku lwaki Museveni gwe tumuzoganya kwate yazaalira mu struggle fetu muve ku ebyo oyagala Waiswa gwaba amuwasiza embaga what are you oyagala ekifaananyi kya mukazi we gwaba akyekubya nedda muleke Waiswa yekubya ekifaananyi ne mukazi we nange muleke nekubya ekifaananyi ne mukyala wange si oyagala kundira mmere yange nga musitago ngamba tojja kunwanirako naye oyagala ebirala obinkolere abanyampi nti lwaki bakola biri oyagala kinkolere lwaki ate mukunwanirako lwaki kisigamu lwaki tojja noŋŋamba oyagala kugendera ku street kyantugende ffenna obanga bino oyagala binkolera oba oyagala gwe weekubya ekifaananyi nze nemye kyekubya lwaki ate wano engamba gyamu tugyeko Museveni tudde ku street ate ombuzaabuza awo toyagala kumbeererawo naye ebirala gwe oyagala obikola abakuba n'emmoroka nnyingi ekiri emabega eri leke ayo musajja wamaanyi na besuuti yange mbavugira mu suuti ku piki naye just ngenda funayo obufunyi tudda busaabala nno don't tell me why tudda busaabala banene just ngenda funayo bakola ki bagula buvuguzi mafuta nze ekintu kibeere nga kiggwa naye ng'ondaba sabula naye gwe nyambadde era besuuti naye ate njivugisa piki zetoŋŋamba because Alex Waiswa ye waffe kati yagala mbeeremu Gashumba neme kubeera mu waffe mbeeremu small access atalina kya embeera ze ezitali fine nga ye talina kikolebwa nga ne waba atunuulidde mugundi yasigala bwatu oyagala mbeere mu mukolo gwoyo I have to be where we nina okubeera this is where we nina okubeera girabe edduko no Alex Waiswa eno nendeeba nageza avaamu omumanyi omugezi w'ekibiina tasaabudde ebitooke byebigwa tugende tulindeeba banyampi kale mutugoberere anti babawaana mugenda kukola ki sabula tugende guno mukolo gwaffe ate tuneyagalira kuga Gashumba what are you neyagalira kuga Gashumba anedda kakola ssebo tosobola tompita mu dyongo ani gwokwata opita falaididi opita yazekkulo mu kibuga what are you tosobola noyemba sitaddeko elementi fa bagenda okuddako laba tuba tulina omutambulizaako tuli mu ndeeba Alex Waiswa mufumbirwa mami abasiibuddeko mami Edith abasiibudde seka nonzira wano mami Edith abasiibudde Waiswa ate abantu bamutegeera waleka nzire wano wakati akwana envugisa ate omukono gumu omulabye abawubiddeko Alex Waiswa mufumbiro omusajja omusoga tudda busaabala you don't know what are you kaboom bombo clat weka boom paka busaabala ngenda ate ngenda bakuba live ku YouTube Facebook ndibba wakawo map ate ne bakusubscribe nga kya mukulembeza YouTube owedde kweti geno bere busaabala busaabala ebaga tujiteeke busaabala tubasiibule embutu balage akaweta oyo bamuyita Alex Waiswa muvumbiro omwana omusogo weri abamu Gashumba bane sawa mutage ngira small access Gashumba oba bawulira batya mu bulamu n'okulanga nga gwe embeera zo za kubeera nti onyiga bunyizi oyagala kumberera ku Gashumba oyagala kumvugira piki yange small access oyagala gwaba awasiza Alex Waiswa mufumbiro oyagala gwaba amuwasiza alo gwaba oyagala wasiza Alex Waiswa mufumbiro tuli mu ndeeba we don't fear nobody this is our day eno lwange lujja ne lwange nga lukyali nenga lwange lujja nange njasooka mbalayirira jasooka Gashumba ne small access aganyabo abo bombe esobolera nange isima ne Gashumba abo njabba sooka nange ate buli omajja basooka kuba bate bayira bati bagenda kwogera enkyogera laba Gashumba bagenda muwa ku bibi ku baba waliwo oyo omusajja agenda omukyaze enkya amugambe twalabe Waiswa akuba embaga
gye bagenda okuddako. Wo fa bakulembera abantu ne bagoberera anti fa bagaba trending fa bagamba nti embaga ebaddewo ne bagenda ba small access ne bagyogerako fa bagamba nti nno embaga ebaddewo Gashumba ne babakyaza ku ma TV fa bakola buli kimu abasigale ne bagoberera. Fa bakola enkyogenda labanga small access balina omuwa program alimpola small access balina omuwa programu enkya ne Gashumba siriba kubira kalango naye be basinga okubeera bambi bo tebalina bakya kuba babeerawo batya mu nseene enkambwe tulindeeba abawuubirako Alex Waiswa Mufumbiro tulindeeba tudda Busaabala bana be Busaabala tubatumiddeko banga wakulirako Busaabala bugeto onale bonnyeko nkutumiddeko tudda Busaabala onale bonnyeko singa Mukama naawe akusaasira Mukama n'akusaasira naawe n'ogira kubanga Alex Waiswa Mufumbira akimaze katwina ba small access abalina obusungu ku mitima bagenda bakyaza enkyo jamu akoze bubi jamu ankoze bubi kyokka nino bibalaga leka ngende mpite mu maaso ate mbasookeyo. Mbasooseeyo ndowooza olaba ekigenda mu maaso ogirabye yiyo abanyiiga banyiige tuli mu ndeeba oyo gwolaba tuli mu ndeeba tewali kye mutugamba ogenda laba enkya small access nga bamuwadde program bamugamba Alex Waiswa yawa struggle bagivuddemu tukubuze gwe yagitandika Wambrela wajuwa eyo embaga ey'amaanyi mu kibuga Wambrela wajuwa ekyo kyakabibbo iwe balibeera eno yembaga eya ndeeba yonna evuddeyo boyi bana abantu bonna wano ku makubo ekkubo likutte boyi ndeeba we tuli omulabye wawuubira ku bantu Alex bamuwana akola emirimu gy'eggwanga abanyampi bakufa ogenda laba abanyampi enkya TV nsiba baba nyampi oba bakolako be banyampi enkya ogenda laba nga bawadde oli programu baba ye nyampi baba eyinza okubeera nyampi ogenda kulaba nga eyise Gashumba olaba eyise small access mbyogereko ekyo kye bayita amaanyi g'abantu tuli mu ndeeba you don't know what kaboom tuli mu ndeeba round about tudda Busaabala no one said it we wadawa kunkyaliwo po leka nzije nkusaleko maanyi g'abantu nangi tudda Busaabala you don't know what omukaloti nze wenvuga wembaweereza nze omumanyi nabagamba ngenda baweereza wena wembikola I'm nobody jiwulye wetokota emabega eri mbaweereza wembuga ate wempakingamu Uganda tujagala si mu bubi si mu fujjo naye nge Uganda yaffe tujagala bale batandika okumuwerekera ate olagawa oyagala kudda eri
Tambula tambula. Njanabo. Kwaji bayi webale jigulira. Webale jigulira. Amulama guli mabege. Tujiyisa wano. Ada ayambuka. Dabusabala. Oba yinzo jiyise eno busenga todda. Eka tumulinde adda oba busabala. Tulabe wano. Yes, sir. Amina mwebale kweberera mboyi wange. Take out. Afande. This is how it is, la yega don't. Alina chogamba. Ali kweke to bala salama. Ayisewa, kenda yitawa. Nange tuddawa baddawa bali baddawa twambuke eno yeri wali ambulance ya Honorable Serukenya yetuvuze bambuse uno naba ambulance zeri yes bambuka zizo Serukenya yagirimu yennyini yiyo escalade yiyo yuyo kati awo kibayita KI take away nsobola okugamba esimu nandisigaza lasiteeka mu nsawo KI esimu yange nempona ebizibu bya abasuma ba gavumenti wano wali omusuma yarabbi wano wali omusumwa oba kyemba nkola esimu yange njize mu gundi kubanga bana beekatwe ennyini yabaseetinga babe kubuulira abeekatwe bennyini yabateekamu tuze tumulaba naye kasita obayitamu tusigala tuli ku live naye ng'engeri nange gye njikuttemu yarabadaba naye nga babe ekyo kikubuulira oli agenda kumbuuza ani tomumanyi ati abamu bakunyiiga temuli mu struggle kale gwe tofunanga akusuubiza mbaga kati owulira busungu kati bana bakashumba bayisimola access ngenda kuweera example kwabo because they are mature si mu bubi naye ate tebasobola kubeera nga balina kye beekolerawo just bogezi nero ogenda kulaba ng'enkya Baba TV oba NBS ng'ebawadde platform boogere Alex Wise olwamulabye ng'akola embaga ate nga baga bali mu struggle bibagenda okubeeramu we are the source of the information fa babawa amawulire ate bo ne bagoberera babawa amawulire ate bo ne bagoberera kati ekyabe bagenda okubeerako don't know what with a kaboom national unity platform and people kali otatabeerawo wayiswa tunabeerawo tubeerewo gashumba nanga abo nkubuli abagashumba ngenda basooka embaga mukama nsaasire inshallah abo nange ndi redo basooka neisima tebajja nga babajjawo
nga babajjawa abo bo ndinange red obeera nti mbasooka nga abakyala babajjawa. What are you? Unalibonyeku abo nange ndi red obeera nti mbasooka embaga because tebalina kye baŋŋamba naye bo bagenkya programu zaabwe kubeera ku TV Alex Waiswa wasiza ali mu struggle egwa bampasiza. What are you? Mchala wange mukuwe because ndi mu struggle. Let us have some sense. Jamutemu. Bwe tubeera amafuta tuteeka mu mbeera tusobola okulaba nti ate tuli reka nve nakonja kenjipaaka. Baabo iyo Honorable Nyeko ndaba wano bu comments obugamba abaana we bali simanyi naye naawe tuba ne bakyala baffe nga tuli balamu naye omukyala bambi abeera atya nnyo agamba oke mwami wange eka yamanyi naye famire emanyi mikwano gye gimanyi ensi emanyi so omukyala wo buli w'omutongoza kimuweesa nnyo ekitiibwa so mukikole. Temuwuliriza abo abantu abatulimbalimba abagezaako okutujja ku mulamwa bamanyi nti bwe tutuguza obufumbo bwaffe tufuna ekitiibwa n'obwesige mu bantu. So era baganda bagamba omweyogereze takusuuza kayanziko batwogera ne bagamba kati abali mu kuwasa mbaga ng'ate bali mu struggle. Fe abasoma ebyafaayo tumanyi nti Museveni yatandika okulwana n'Amini mu 71 ne mu 73 n'awasa mukazi we. Lwaki yawasanga ali mu struggle? Nono mutabani wono gwe mutera okulaba mu Twitter yamuzaala mu lutalo ng'alwana n'Amini. Lwakuba ye kye yakola obutafaanana naffe ye Museveni sente Nyerere yamuweeza struggle yaziwasaamu mbaga. Kyova olaba ekibonerezo ebyava mu mbaga eyo mubiraba kati ku Twitter nga waliwo ensobi. Naye ng'eyo tuvuddeyo webale nnyo tuweesa kitiibwa muganda wange. Oyogera nnyo ku lw'abantu ba bulijjo tubeera tugamba abantu tulina abakkakkamu nga Ssenyonyi tulina n'abanyiivu nga Waiswa. You represent the anger of the common people. Please don't stop. Don't stop. The common people need a spokesperson. Honorable Ssenyonyi bw'abyogera mu Luzungu byogere mu Lusoga byogere mu Luganda era tukuwuliriza tukwenyumirizaamu. Eri mwannyinaffe Edith nze namanya ebikwatako byonna nga sinaba kusisinkana oyo omusajja oyo simanyi oba gw'omwagala nnyo, but one thing I'm sure, that man loves you very very much. Waiswa akwagala nnyo akwenyumirizaamu nnyo akunyumyako nnyo mikwano gye. Manya tulina omusajja akwagala bambi mwagale. Fe abasajja ebiseera ebimu tubeera bakyejo tudipendinga ku kutwagala. Mwagale mukumwagala ne tubasabira nnyo. Nothing gives confidence, gives hope like being loved. Nze olunaku lwaleero nakabeera ne Babi okumala emyaka 2 n'emyezi 10 nga tuli ffenna, era nga mwe munnange tetwasooka kubeera nalo ekola mbaga. Saasooka kufuna busobozi bukolera Babi mbaga gye njagala, naye n'agumiikiriza ekyo kyali kikulu. Temufiire nga shy about it. Be very glad nti leero mufumbiriganywe muwangadde nga muli mwenna. Naye baganda bange wadde Waiswa akoze embaga emirembe nyabweti, please don't wait for such a wedding to marry your loved one. Temulinda kubeera na sente nyingi. As a matter of fact, embaga esooka okugenda mu maka ga mukyalawo. Tuleme kikolanga kinyumu, tumanye nti obwo buvunaanyizibwa
muno ogoli naye mutwale mu bazadde abazadde bamanye nti tetuli bayaayi abazadde bamanye nti taking abaana baabwe for granted abazadde bamanye nti tuli committed ku baana baabwe but taking it serious kubanga bagenda tukwasa eggwanga in fact baali tukwasa dda fe tukolayo ebikwata oddinyweza bazadde baffe nga nsembayo Saalongo ne Naalongo banaye mwebale kusomesa mwebale kuyigiriza mwebale tukuliza abaana bammwe n'okusingira ddala mwebale kuriskinga abaana bammwe ne mubakkiriza bakole naffe munange betukola si bikyamba maama bataata byetukola byebyo ate tuli serious tugenda kujjako nakyebalira byetuliko ebyo so mwe muli abatusibye mukakkane tujja kuvaayo yeffe bali be mwawulira boogerako nsanyuse nnyo baganda bange mwena mwebale nnyo okwagala waiswa twandyogedde bingi nnyo lunaku lwaleero naye kankwebaze kutuweesa kitiibwa kankwebaze kwagala muno tuwasabira mukama abakuume awangaze obufumbo bwammwe abawangaze nga mwagalana abawangaze nga mukkiriziganya abawe emirembe abawe essanyu abawe okwagalana abawe okukuumagana okusonyiwagana n'okukkiriziganyanga mu buli omu akkiririze munne. Those are the virtues. Those are the secret in marriage is that there's no secret at all. Don't keep any secret from each other. Celebrate each other. Munowo ne bwekaba katono akalungi kakoze kanyumye amanye nti hirowo ebikyamu muyambe mubitereze. Tubasabira mukama abakuume abawe obulamu tutuuke mu Uganda empya nga tuli ffenna nga tukyeyagala nga tucelebratinga zi jubilees. Mwebale nnyo mwebale ddala mukama abampe omukisa. Mpozi n'ekirala ndabye abantu baleeta ebirabo tuleese ekirabo wano ekinene naye tusanyuse nnyo abantu bakwadde ekirabo ekyokwagala naye neŋŋamba wayiswa abantu nga bamwagadde nnyo nange neŋŋamba yotuuka wano kawugambe obadde oyigire olabye Benz empya eya black eri awo erina rims ezimasamasa enene eyo empya eya black UBJ eyo enene ogirabye wayiswa eyo yawona lekusegona yagidemu mwebagaye webale nyobalyekosa wano waliwo abantu abalyanyi luli n'abantu abakwata ebintu empola ono ffenna atukiikirira talina saidi naffe atumanyi otukwasaganya nga nammwe bwabakwasaganya ikuba selekta lubiwaliri anakayimba twagakuwalaiza solo
You're my princess. I got no better distance. We got to do resistance. You're my business. We love you so much. Mwema kwagala waiswa, mwema kutwagala respect uno big up on yourself. President West. Respect. Yaga bulone. Baby, don't go back to the time of this down, I say, pull up. Nancy, katika kafa keka moja. Ndio wanikana waiswa. One day. Let's go. Oh my. I know you see them now. One day, I know what you want me. Never to love now. Oh yeah, I just feel love. And you like to pull at you. What you get? What you want? Are you ready? Let's go. Step. One day. That's it. One more. Pull up. Why you should big up on yourself? But do go meeting just go noise and achi. Yama mama ni kubera ko baketo yoti. Ono way so adia bana kubandi kama oche mukomera. Abagenda ku
ku Asoni abagenda okumala emyaka 3. So Waiswa, we love you so much. Thank you. Big selfless. Thank you. Thank you. Muzikirize basome banyabo. Sigaze obubaka speech y'abazadde abatuzaalira omuwala n'abatuzaalira omulenzi. Tusaleko ekitubate naye omugole ono yangambye teyagala kubeebaza. Ken situkako waggulu yabadde twezala embaga. Damali oliwa? Damali naawe sembera kuwano badde olukiiko luno embaga lutetegereka. Baana bano bw'otabeebaza bamulyaza amaanyi. Tubakubireko mu ngalo. Jeff oliwa? Joshua standing up is the organizing committee. Amajigano Paul oliwa in charge of writing cards. Paul Sauda Jeno, where are you? Ali ku mirimu. Okiiko olwo libadde nga Kotera Africana buli week every Wednesday opulaning embaga efaanana bweti. Emyaka mitono ebyo bakola byabuvunaanyizibwa tubakoleko mmoja. Nze mbadde ssentebe waabwe mbeebaza tutambudde bulungi. Tusaba ssebo ojja oyogere ng'olukiiko nolukuumako. Bw'omaliriza ate Dr. Hiderman anakyayagala okugamba and then abazadde bwe batubuuzeeko tusale cake n'oluvannyuma mujja kutuwa ebirabo bye musigaza. Mukama mulungi ekiseera kyonna kubireko. Nga sinayogera kansabe Katondo abe ne byayogerayo mu ddakiika emu. Kama basebo ne banyawo nsanyuse nnyo simanyi wentandikira, simanyi kyakwogera tunola nade sagala kwogera. I am the unknown. Mikwano gyange gimu gigamba jo gimanyi ogamba nti there is a wise one nga bategeeza ono kati ze ne bandekaawo. But nebaza bazadde baffe nnyo taata ne maama. We went to the best schools. We studied the courses we wanted. And we have got it all. Nenebaza muganda wange Waiswa Alex Mufumbiro. Nkwebaza ate okimanyi nnyo. Apeseza ekitiibwa. Gyembeera eyo mu byange eriyo wentuuka ne bampa ebitebe nga maaso. Ne bagamba atuuse badajja ne bampa entebe nga yaki. Gyembeera eyo I can go to a fancy restaurant, sit down, have a meal. Before I pay for it, somebody has paid it. Kati nze nfuna mu struggle. Era omuntu bw'oba oyagala omanya omuntu kyakola olaba nnyo tugiyita feedback. Osanga abantu bakugamba ebintu nga bingi. Nze mikwano gyange egisinga saagigamba embaga ya Waiswa. Katandise ogitegeera ku lwokubiri. Kuba nali mmanyi saagala nabazi zisukewo we zirowooza nga nwana nnyo nabazi tuzikomye nga za Waiswa anyiigidde kubanga Waiswa bamuwagala nnyo. Mbebaza mwenna abazze wano. Edith, thank you very much for saying yes to my brother. Si musajja mwangu naye ate ayagala nnyo. He's a very honest, generous man.
nziruza kanebaza abantu bange benjagala nkitebe. So Edith, I thank you very much for saying yes to Alex. Ye Alex mwebaziza tukikubye baba. Tukikubye. Yagamba kimu embaga tugikole. Ne mugabo ogambye nti tujambuse tugise wansi nagamba yambusa. Ndowooza nayambusizza. Nebaza Bloven Diko mwebalire ddala kubanga nabakubira nenjesa nabo nze sazeemu kwogera nabo okuva Tuesday. Nabagamba mumanye embaga yange, I'm not going to call you. They have done it. Nebaza Loud Events, thank you very much. Nebaza Nacha, omukyala afumbye emmere. Nacha Catering Services, thank you very much. Dalaus Joyce, you are the best. Lian 360, thank you very much. Abantu bano ne costs ze bandikoledde bazisala because of me ne Alex. Kati abantu bayinza olaba embaga ng'emeremera nnyo yoga naye ebimu bakola ki babisala. Mbebaza nnyo mwebalire ddala kansule sirina gwe neerabiddeyo. Mbagaliza ekiro ekirungi tukyakuba pate. Nina kyesigambye ekyokuwasa. Alex ye yansooka okugula essimu. True story. Bwe yamala okugula essimu nange nenkola ki? Ye yasooka okugula emmoloka. Bwe yamala okugula emmoloka nange nenkola ki? Kakati era yansoose okukola ki? Mugumiikirize ejja kukola ki? Mukama mulungi ekiseera kyonna. Ate engeri gye ndi mwogezi ebigambo simanyi wakutandikira, naye ate ngenda kozesa obudde butono olw'obuvunaanyizibwa bw'abantu abalina okutambula. Njagala kusooka kubeebaza mwenna abali wano n'abatali wano okutwagala n'okutwagala, era nga bwe mulaba omukolo guno kubadde kwagala kammwe era mwekubireko mungalo. Njagala okwebaza nga bwe beebazizza ba service providers. Of course yerabidde XY events ab'ebifaananyi, ate nayerabira neyatwambaza gwe bayita mulungi King owa King Joseline. Twamutuma very late ne Urban Feds naye yasobodde otuukiriza ekirooto kyaffe, era twagala omwebaza kuba tetwaliyo, but he made the decisions on our behalf nga tumaze omuwa ekifaananyi kitwagala. Nga maze okwebaza aba service providers, njagala kwebaza mikwano gyange abakulemberwa SARS mwabalabye, kubanga ebintu ebimu oyinza okwagala okubikola ng'obusobozi tobuyina, naye nga weetaaga abantu abakulaga nti osobola okubikola. Nze bankakasa nti tusobola okubikola, ne tubyeteekako, ne tulwana nabyo, naye ndi happy nti at last Katonda atuwangusizza era ffenna omukolo tugubaddeko mu bungi bwe tuti. Njagala okwebaza abanzalira Edith Katembe, ab'olugave, ab'ennaakulabi, abasibuka ebisunju, essingo. Banaye mwebale nnyo. Ekisooka okuzaala Edith, mwebale nnyo.